Omuvubuka Musana Ibrahim nga ku TikTok akozesa lya pressure 24/7 yeewuunyisiza kooti bw'ayimiridde n'akinagguka ng'agamba nti yeewuunya enkola ekolebwamu ebintu mu Uganda okusanga omuntu omukulu ow'ekitiibwa nga ye Kabaka Omulamba okumuyimiriza mu kooti yeemu n'abakopi mwe bayimirira. Pressure agamba nti ye Kabaka mutuufu era yabbibwako entebe ye. Because they brought us psychiatrists to the CID to see if I'm mentally okay, and they confirmed that I'm mentally fine. So it is very unfortunate that this country is handling a king in this manner. Banange bafutu bigere nga basusse okuvuma. Banange eddembe lyabwe. Nabagamba wano sina n'omugwe nja kwanukula. Olaba mukama waabwe gwe saanukula. Wawulirako nga nnyanukula mukama waabwe kati ate naawe tuli kinene nnyo okusinga ku ekyo ky'olowooza. Eddembe lyabwe. Olwa dagamba aji nedda ate si blockinga muntu wano. Si blockinga muntu. Sijja blockinga muntu. Olwa dagamba bano nga basusse baleke boolese ebibali mu mitwe n'ebirowoozo byabwe. Eddembe lyabwe. Era kikuyamba obategeera naga sina gwe blockinga olaba mukama waabwe gwe saayanukula. Kati ate kale kwamba tugende maaso. Tugende maaso. Nadde yayimba n'obuyimba, nyimbamu obuyimba ningakalira bannono. Kyali mu binnya bya mmese. Omuvubuka Musana Ibrahim nga ku TikTok gamba kati ali mu binnya bya mmese. Bwe yamuyimbamu obuyimba kati ali mu binnya bya mmese. Agamba Kyagulanyi. Anyway, waliwo obunyaguluzi bw'emmundu obugambibwa okubeera nti butuuseewo ku banka ya Centenary wali mu kibuga Kampala. Obunyaguluzi buno tugenda kubeera nga tubulaba mu ngeri y'emu. Amawulire malungi Charles Muvawala mwenna mumanyi nti nno yakwatibwa era oluvannyuma lw'ebbanga ng'ali mu kkomera ne yeeyimirirwa n'avaayo. Olunaku olwaleero kooti egobye omusango gubadde gumuvunaanibwa. Abantu batandise okuvaayo nga beebuuza ekituufu ekiri ku Shamimu Malende nti ebbanga lyonna okuva twava mu kalulu abuze ku kitebe ky'ekibiina mu mirimu gy'ekibiina. Abangi babadde balowooza nti mu retreat eyabadde ebusaabala anaalabikako. Shamimu Malende teyalabiseeko. Kyekigenda mu maaso tugenda beera nga tutuukawo. Mu ngeri y'emu mu retweet eno eyabaddewo bingi ebiri mu kutambula. Ekisooka nti enteesaganya wakati wa NUP ne gavumenti. NUP yegaana enteesaganya zino ne ba propagandist newankubadde nga bannaddiini baavudde ne balaga nti be bali mu nteesaganya zino bakyalemeddeko bagamba nti waliwo enteesaganya wakati wa NUP ne gavumenti. Ekituufu kyeki tugenda beera nga tukitunuulira. Mu ngeri y'emu omukulu amanyiddwa nga Tumushabe avuddeyo n'agamba singa wabeerawo enteesaganya zandibadde ziyimiridde ku ki? Ku mwami Museveni ne Kyagulanyi oba bandibadde badisikasinga ggwanga? Emboozi tugenda gituukako eyo. Togwanidde kubeera ng'ogisubwa wenna Munnayuganda atwekkaanya. Mu ngeri y'emu Afi ne Adamu Kungu babadde bakubaganya ebirowoozo era ku debate ku nteeseganya za gavumenti ne Kyagulanyi. Njagala owulire enkubaganya yaabwe ebirowoozo naki kye babadde boogerako. Haji Kazibwe Bashir Mbazira avuddeyo n'agamba nti bafuutu bigere tebeetaaga kuddamu. Olaba yasirika n'ataddamu mukama waabwe kati ate bafuutu bigere agamba nti yankubamu n'obuyimba naye kati ali mu mikwesese gya mmese. Kazibwe Bashir Mbazira tugenda kutuukayo. Mu ngeri y'emu waliwo amawulire agali mu kutambula. Puliriza, waliwo amawulire agali mu kutambula. Ekituufu ku kyo ki nange sinnaba kumanya bulungi ne tugenda kubeera nga tweyongerayo mu mboozi gy'ogenda okuwulira. Mbu Maama Janet Kataha Museveni mbu embeera y'obulamu si nnungi. Mbu embeera y'obulamu tewoomya nnakabululu.
era okusinziira Kakwenza Rukirabashaija n'abantu abalala bagamba omukulu General Museveni deera ayitiddwa mbu nadduka agendeyo okubeera ng'alaba. Twagadde okutaganjula okubaako bye tunoonya ne tukizuula nti wabaddeyo n'olukuŋŋaana lw'okusaba nga dutegekeddwa muwala wa mwami Museveni ne Janet Kataha Museveni. Olukuŋŋaana luno lwasaziddwamu olunaku olwajjo. Babadde bategeka okusaba ekkolola awo ennaku z'omwezi 28. Baalusazizzaamu. Kisobola okuba ekituufu? Ebiri ku intaneti muganda wange tuzze kubeera nga tubikuwa. What does it say? Despot Museveni was driven to Mbuya Military Hospital at 3 a.m. to bid farewell to his wife, who has been admitted there and on oxygen for several days. It was deemed impossible to fly her out as she could have died while airborne. Family crying already. That's sad. Waliwo omwami bamuyita Jingoman oba yeeyita Jingoman. Jingoman azze n'abaako ekibozi kyatunyumiza. Baganda bange nsaba ekibozi ky'ono omukulu mukiwulirize. Omukulu oyo. In fact kyekigenda okusembayo ku programu eno. Naye yenna agenda okugiraba nja kusaba okiwulirize. Aina story gy'abadde naye Uganda yali musirikale owawano yafuluma naye kankole bwe nti nkomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Ivan Kawa reports now. Breaking news coming in. There has been a money heist at the Centenary Bank branch along Nkuruma Road. It is alleged that around midday, a group of unidentified persons riding on motorcycles rounded up Centenary Bank, hitting one of the clients who was in the bank and going off with her bag. The situation as of now is that the Uganda Police Force has already deployed as assessment and investigation into. Kakati kino kiri ku Centenary Bank ne katusooke tuddeyo. Atugoberera tuzze tukugamba ano nti obumenyi bw'amateeka bungi. Nengo obumenyi bw'amateeka buno bwenyigiddemu abakwata mmundu. In fact, n'olunaku olwajjo twakusomedde report ng'eyoleka nti bamukwata mmundu bazze beenyigira mu bikolwa eby'okubba bannansi. Ne ku guno omulundi misana ttuku duli baalumba ssundiro ly'amafuta yali Starbucks. Leero balumbye bank emisana ttuku biseera oba budde bwa malya ga byamisana. Ne balumba batugamba nti babadde n'ebisi. Ne balumba client abadde azze mu bank. Ne bamukuba ne batwala ssente. Misana ttuku. Bwe kiba ng'obubbi tebukyalinda kiro. Insecurity mu ggwanga yo bweri. Bwebanga teriwo abakulu nga tebagitya mpozi nga bagiyinamu omukono. Mpozi sigambye nti bagiyinamu omukono. Mpozi kati kano ke katambi aka Starbucks bagibba misana ttuku. Misana ttuku. Njagala onzikirize nsooke nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera. Video gituweere like,
eyakatwegattako nga gwe mulundi gw'osoose okubeera nga olaba omukutu guno, genda maaso n'okubeera nga ate osubscribinga. Eno DPTV Uganda. Tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi era omulombi wa dduwa, munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo, asobole okubeera nga ate akuyamba mu ebyo ebikutaataaganya oba ebikusumbuwa. Ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo esembyayo 711, munoonyeeko muganda wange. Ayagala okuzimba n'okuddaabiriza ennyumba, nkugamba nti weekwate nnyo Abandiga Construction Solutions. Bano bakabaka bakabejja mu kuzimba n'okuddaabiriza ennyumba. Abandiga Construction Solutions bakugamba nti ku bbeeyi power, abajja kubeera nga bakuyamba osobole okubeera nga ozimba ennyumba ey'ekirooto kyo oba oddaabiriza eyo gy'olina ebeerera ddala ey'ekirooto kyo nga bwefaanana. Ennamba y'essimu yeeyo ku screen, esembyayo 222 basangibwa Rweza okuliraana ne Kan Resort Hotel wano ku Entebbe Road. Njagala kutandika n'akatambi. In fact, ndowoozeeyo murobale tuveeyo tujje. Munnayuganda ate nga mutuuze wa ggwanga lya America, Charles Muvawala yakwatibwa. Abajjukira yali anekanekanye mu kanzu ayolekera gaali mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Bwe mba seerabidde n'akwatibwa ab'ebyokwerinda. In fact, President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwagenda e Bulanga okusinkana Katikkiro, lwagenda okusinkana Katikkiro wa Buganda ne Charles Muvawala, lwe lunaku lwe baamukwata era n'atwalibwa mu kkomera n'aggalirwa. Baba nga bamuleeta mu kooti, then later on ne bagenda mu maaso n'okuba nga bamuwa bail n'avaayo. So wadde yafuna bail, baali bamuggyako ebintu bye byonna, passport, ebiwandiiko bye ng'omuntu nga baabimuggyako. Then olunaku olwaleero amawulire amalungi ge njagala okubeera nga nkutegeeza nti Bukenya Charles Muvawala kooti emuggyeko emisango gyonna. So gigobeddwa, alya butaala, kitegeeza na buli kimu ekikye kimuddiziddwa oba kyakumuddizibwa addemu asobole okubeera ng'akola emirimu gye. Update eyo njagadde nayo tugibawe. Away from Charles Muvawala, nzikiza tugende ewa Shamim Malende. Shamim Malende abuze okumala akaseera. Ebibuuzo byo weebiri eri bannayuganda. Beebuuza naddala abo abayaayaanira enkyukakyuka n'abo abawagira NUP nti amaanyi Shamim Malende ge yateekamu bwe yava mu ddwaliro, wuuyo mu makomera, wuuyo mu bantu ab'enjawulo, abantu bali mu kwebuuza nti ddala gali luddawa mukadde kano, mu kaseera kano ali luddawa. Bate yaliwo ng'ayagala kaadi basika omugwa ne Zaara Luyirika, mubijjukira, era ng'alaga nti ye mulwanirizi wa ddembe lyabo abanyigirizibwa, era mu kudda kwe yasalako n'enviiri n'ayambala ng'abasibe okulaga omulimu gwe gwakola. Abantu beebuuza kiki ekyatuukawo? What really happened? What went wrong? Abalala babadde balinze balabe mu retweet eyabadde ku One Love Beach e Busaabala ey'abakulembeze okwekuba mu ttooki n'okutunulira biki bye balina okutambulirako n'ebintu ebirala. Shamim Malende era teyalabise. Najjako nenkolera emboozi n'ekugamba nti kyali kitegeerekeseeko mbu ono yandiba ali mu ddwaliro ne tewali information yonna eraga
kakati abantu bagamba Shamimu Malendo ono tabanga tetujja sala mugambo but just know gwe ddirwe jjukira lwe yasembayo kuba bonna baabaddewo NUP yafuna ba MP 57 so wabaddeyo ba MP ba kansala mayor lord mayor baabaddeyo anyway byebyo ebiveeyo saidi zeeyo tetumanyi nnyo katulinde kyalivaayo n'atugamba bwe tuba nga tuvuddekaawo katugende butereevu nnyo eri retreat eyabaddewo olunaku olwajjo then n'ebimu ku ebyo ebyatunuuliddwa mu kutunuulirwa n'ebyo Joel Ssennyonyi n'abakulembeze abalala bye baaseenyezaako oba bye baayogeddeko mu nteekateeka eyabaddewo olunaku olwajjo gye tuba tuva tujje wamma twogere ebigambo. Embeza abalonde ku tiketi y'ekibiina ki National Unity Platform okuli ababaka ba Parliament n'ababawangula ebifo ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu mu kalulu akakuba ku ntandikwa y'omwaka guno basisinkanya abakulu mu kibiina okwogera ku nsonga ez'enjawulo. Ensisinkano eneyindidde ebusaabala tekkiriziddwamu bannamawulire era ng'etwalidde ddala akaseera akawera ng'obukulembeze bw'ekibiina obw'oku ntikko n'abakulembeze abalonde bamulungula ensonga z'ebyobufuzi ezitali zimu. Tukitegedde oluvannyuma nti ensonga enkulu y'ensisinkano eno ebadde yakwefumitiza ku buti ekibiina bwe kyayita mu kalulu akaakaggwa akaali ak'okufa n'okuwona. N'obukulembeze obw'oku ntikko bw'ekibiina tuwayemu ku nsonga ez'enjawulo akalulu ke twakavaamu effujjo eryatukolerwako abantu bangi battibwa bangi bali mu makomera obubbi obwali mu kalulu ensonga ezo zonna tuwayemuko buli omu alina story ye mu kitundu kye yalimu nga bwe yabiraba n'ebirala bwe bityo n'okusingira ddala okwezzaamu amaanyi ntumanya nti tukyalina olubimbi olunene. Omwogezi w'ekibiina kino era akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssennyonyi atubuulidde nti newankubadde nga bingi ebyatuuka ku kibiina mu kiseera ky'okulonda ensisinkano eno era egendereddwamu okutema empenda ez'okuyamba ekibiina okusigala ku mulamwa gw'enkyukakyuka. Yes, ebitusoomooza biyitirivu ebitunyigiriza biyitirivu naye ng'ate tulina obuvunaanyizibwa bwe tulina okutambuza. Tulina eggwanga litutunuulidde so tugaaka tusinkane tuwayemuko tulabe bwe tusigala nga tutambula tulemere ku mulamwa ogw'enkyukakyuka eri eggwanga lyaffe kubanga bwe tunaabivaako tetumanyi wa bwe tujja kubeera. N'ebyo ebitagenda bulungi mu maaso mu ggwanga naddala ensonga y'okutyoboola eddembe ly'obuntu awamu n'emisolo emipya egiteekebwateekebwa okuleetebwa gavumenti byonna Ssennyonyi agamba babikubaganyizzaako ebirowoozo. Kati mulaba proposals gavumenti zeereeta ku musolo buli omu zigenda kumunyigiriza. Of course ffe twaziganye process eyo tulimu nga Parliament naye amaloboozi agaffe gayinza obutamala ng'amaloboozi gabannansi galina okuyimuka kubanga bonoga nti nze ebya politics binkwatako lindirira ogenda kulaba ebbeeyi y'amafuta ng'erinnye. Ebbeeyi y'amafuta bw'erinnya buli kimu bei igenda kulinnya. Omusolo baagala gwongeza abafuna emisaala nakikugamba fenna biba bitukosa nga tulina okukwatira awamu okulaba nti eggwanga lyaffe lifuna obukulembeze obwesimbu obufa ku bantu obwagalira ddala eggwanga lyaffe. Mu mbeera y'emu abakulembeze mu NUP era basambaza ebiyitiŋŋana ti nga waliwo enteeseganya wakati w'ekibiina kino ne gavumenti okusobozesa akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu okukomawo mu ggwanga. Tagenda kuteesa na muntu yenna kukomawo kwe mu ggwanga. Munnayuganda mukulembeze talina musango gwe yazza okwesimba ku Mwai Museveni ogwo si musango era yaga nti agenza okukwasaganya obuvunaanyizibwa obw'enjawulo era obuvunaanyizibwa obwo bw'anaabumaliriza agenda kukomawo ewaabwe. NUP ekakasizza nga akulira ekibiina kino bwajja okukomawo mu kiseera ekitali kyawala awatali kwebuuza ku muntu yenna. Akimanyi talina musango gwe yazza so bw'anaamaliriza obuvunaanyizibwa bwali mu kukwasaganya ebweru w'eggwanga agenda kukomawo nga talina gwe yeebuuzizzaako era n'olunaku lwakomawo yagenda okulusalawo nti nkomawo ku luno olunaku ssaawa zino akomewo gavumenti ekole kyeyagala okukola. Kaweefube bafuba okunoonya abakulu mu gavumenti okubaako ne kye boogera ku nsonga eno bwe tukoledde eggulu erina abadde akyagudde butaka. Mu kiseera kino Robert Kyagulanyi Ssentamu ali bweru wa ggwanga gye yagenda oluvannyuma lw'okumala ebbanga erisukka emyezi ebiri ng'aliira ku nsiko olwaba ebyokwerinda okusalako amaka ge.
Kale byebyo. Of course embozi eriwo yeya NUP kuteesa ne government Bobi Wine okudda, but waliwo omu ku batunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi nga ye Tumushabe avuddeyo n'agamba oba n'ayogera nti enteeseganya ezoogerwako ekisooka tezirina kubeera wakati wa Kyagulanyi ne President Museveni, zirina kubeera nga zeetooloolera ku ggwanga. Kyendowooza nti kituufu. Ate kino NUP kyesiiba eyogera nti ekikulu si kyakuteeseza ffe ife, ekikulu kya ggwanga, ate si kuteeseza mu nzikiza, kuteesa ng'ensi eraba era ewulire nga tuteesa ku lwayo. Njagala tuweko ku bigambo by'omwami oyo. Don't you tell us why are you not investigating who killed these people? The DPP cannot say anything. So I want us just to be bold. As a country, we cannot make progress unless we are bold to tell ourselves where we are going wrong. Okay. So whatever conversation that are going on, the mistake that we can make is having Museveni and Kyagulanyi talk to each other about themselves. The only talks that are relevant is if we can talk about Uganda. Okay. Well, kyendowooza nti kikulu nnyo. Simanyi gwe bw'olowooza, naye bino ndowooza NUP ezze ebyogera nti ekikulu si kweteesaako nga ffe, naye okuteeseza eggwanga. Ekikulu si Kyagulanyi kutuula wansi ne mwami Museveni. Ekikulu kutuula nga tudisikasinga eggwanga ate nga liwulira. Kakati bwe kiba nga ba religious leader bali mu kuteesa, kachino nyanukula abagamba nti NUP eteesa. NUP egamba yo teteesa, teina nteesaganya zonna zemanyi zigenda maaso. Wabula wakati awo twategedde nti bannaddiini bo bateesa ne gavumenti, kitegeeza bannaddiini be bali mu nteesaganya zino si NUP. Lwakuba nti abatambuza ebigambo bino bagamba nti waliwo enteesaganya wakati wa gavumenti n'abaagala Kyagulanyi akomewo mu ggwanga. Kati awo we babuzaabuliza abantu awo. Gwe n'owulira nti waliwo enteesaganya, bw'olaba amawulire nga gakubye waliwo enteesaganya, ba propagandist ne bajja ne bakusiigira ekifaananyi nti Kyagulanyi ayogerezeganya ne gavumenti, kye bataagala kukugirayo mbugazi bwakyo be bannaddiini. Oba okitegeera? So enteesaganya weeziri, ne twakitegedde nti zirimu bannaddiini. Kitegeeza bannaddiini bye bateesa byabwe, however babiteesa ku lw'obulungi bw'eggwanga lye baagala lifaanane nga bwe baagala lifaanane. Tekijjaawo nti bateesa ku Kyagulanyi okkomawo mu ggwanga ne gavumenti eyagaledde adde. Si kuba nti Kyagulanyi gavumenti eyagala kwogera naye, bamwegombera nakkiriza okukola nabo. Mwami Museveni asooka n'awummula n'okuwummula, afuna liivu ya mwaka mulamba nga awummudde. So bannaddiini bakirimu okuteesa, ne NUP egamba tetulina kye tukimanyiiko era ekyewalira ddala. Then wabaddewo discussion wakati wa Kungu ne Afi Powers. Njagala tuwulire okwogera kwabwe kuno, then tukomewo tweyongereyo wakati wa Kungu ne Afi Powers. Lwere okuva mu Intelligence Council susubira nga alimba. Naye kyebuzibwa lwaki abali mu nteeseganya ate beegaana. Kati bubaganye. Anti lwaki? But so many times we've seen people sit ne bagamba balina bebogerako okuva ne bagamba ne balaga ekifaananyi nga boogera ku birala. I'm not saying that what pastor is saying is not true because I don't know, but also tulabye abantu ne batuula as if dialogue ne bagamba ne batuma bade bateesa ku kino
Nenga badde bateesa ku kirala. Kayate gwamugamba gombadde muteesa akate ye bwagamba tateesa nko namwe kate okitwa tutategeera. Also ku nsonga y'amagye okuva ewa Kyagulanyi ani yabatuma bagendeyo. Era yabatuma ne bagenda yennyini alina bagamba baveeyo. Era bavuddeyo. Must it be a dialogue? Wow. Afi ekyo kikulu nnyo. Cause kungu abadde yeebuuza lwaki abali mu nteeseganya ate beegaana. Kyembadde nnyonnyonnyola emabega nti NUP teri mu nteeseganya. Ne waliwo abali mu nteeseganya be ba religious leader ne gavumenti. Bo tebakyewakana era jjo bavuddeyo ne bakonfaminga. Then Afi abuuza kubanga kino tekisoose leero. Twalaba omukulu oli eyakagenda mu NRM omufu omujja Nsibambi ng'agamba waliwo meeting eyatuula nga ne NUP mweri. Nenga meeting gyayogerako ye meeting eyatuula eyalimu banaddiini, Electoral Commission, ebitongole by'okwerinda nga bateesa akalulu butya bwe kagenda okutambula. Ye nga gyagamba twatuula meeting mu State House nga ne NUP mweri. Nenga teyali mu State House, propaganda. Kakati Afi abuuza nti in fact tawakanya naye agamba nti katulinde kubanga bizze bibeerawo. Ne bagamba nti omuntu yabadde mu meeting nenga teyabaddemu. Ku nsonga y'abeebyokwerinda okusinziira ku kungu agamba nti eyinza okubeera ng'enteeseganya zino ze zaavuddemu kino ekibala eky'abasirikale okuva mu maka ga Kyagulanyi Ssentamu. Then Afi n'abuuza nti ekyo kibadde kyetaaga discussingibwako ani yabatwalayo. Then eyabatwalayo abadde alina obbajjayo. Awo mutuufu nnyo. Kakati nange ne njagala ngatteko nti bwe twogera ku basirikale ababadde wa Kyagulanyi babadde bakolayo ki? Ekisooka bagendayo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri newankubadde nga baaliwo beefuula abawa obukuumi abajambula baabayitako ne bagenda ne balumba amaka g'omusajja ne bagamenyaamenya ne bagoonoona. Kati omugaso gwabwe gubadde zero. Oba okitegeera? Kati awo eyo si nsonga kozi tuweetaaga na kiteesaako nti tukiteeseko nti mujja abasirikale. Kyogamba abo abatwala bali tebamanyi lwaki babatwala. Anyway, tuveeyo tufune ku bubaka bwa Uptop. Ayina obubaka wano ku nsonga ya government NUP in talks over Bobi Wine's. Tusooke tufune akatambi ka Uptop then nkomewo. Steve Museveni mulabye n'akalimo kamwe. Muba mwakakikwata ati ekintu nga mukikwatiridde eddakiika nga 3 mwina abajega be mutadde ku birigi muba matizza ate bakama bamwe ne baleeta GM empya ekintu kyonna ne bakiyiwa kyembadde muzimbi kyonna ne bakiyiwa ku ttaka. Abantu mwina abajega bamwe mbadde mukutte nno mbuge nti Kyagulanyi government temunoonyangako gomanyi intelligence ya Museveni nga fe ba diplomat tulina zirizi passport baziyita buli wendi nkufuna zirimu zichipu nga muyina be mukuterevo laba bakama bamwe ate we baleeta G endala ne bekubisa simu kigere babba nti kati government eri mukuteeseganya na Kyagulanyi akomewo gwe mumaze tukakasati tebamunoonya kati ate bateesa nayo kuki ero ojja balaba era nga bazze bakunyumiza ensonga y'okuteesa naye nga ate bakugamba nti Kyagulanyi okufuluma ku bamuwa safe passage gwe bawa safe passage ate balagimujjako jimujjako nti tuteesa naye akomewo gwe bawa safe passage nti owai fuluma genda kati ate bwatuuse eri gye bamuwa safe passage ekifaananyi kya Uganda kirabisa bubi kati safe passage tugikuggyeko tukwegayiridde taata komawo ekintu kyammwe mbadde muyina engeri gye muyinawo akabondo kati akakabondo mugenda kukanyonyola kino era ensi eno ejjudde abasiru era mulimu abagera asajja bano bagezi bannange balina information tukimanyi nti passport ziba nti gwenze nkugambye
Government eyinza kunoonya nekubulwa bweba ekwagala naddala ffe kati ba diplomat tosobola nakusala tosobola kudde baleese G empya kibalekawa nti bateesa naye however ffe tugenda kukkiriza nti kale kati bateesa naye nga bwe mwatugambye wadde si bituufu kati kitegeeza babakubye essasi mu kigere Mukama Katonda nga mukubye media tour nga mutaze nga mwogedde bigambo wowe mutatuuse nga muyina kye munnyonnyoddeko nga mumatizzaako be mumatizzaako nga bayingidde ekintu nti kituufu mu butuufu gavumenti enoonya nko Kyagulanyi okusinziira ku analysis y'omugezi ono kati ate bazze n'akapya nti Kyagulanyi bali mu nteeseganya naye adde gwe batanoonya gwe bawa safe passage okufuluma ate kati bateesa naye nti taata komawo mulabye n'akalimu kafuusa akalimu Kyagulanyi omuntu amuveeko agenda basuula eddalu tugenda kulaba ku balalu abali mu suuti nga balina ne woofiisi nze mbabuulire ke kaseera okulaba ku balalu abali mu suuti nga balina ne woofiisi waliwo olwedde betulaba nga twebuuza abeewaabwe waka be batannaba kulaba nti bano beetaaga obuyambi anyway byebyo Kyagulanyi gavumenti esobola okunyigiriza bwekunyigiriza nekulekerawo akaji escape route wosobola okuyita odduke era kino kiba kiwadde gavumenti enkizo nti abadde agirwana afulumya eggwanga kakati yo keefuge bantu baayo ate akaseera ne katuuka oli n'agamba nti kakati bali mu nteeseganya kyokka nga bamaze okunnyonnyola bino bannaaye katuveeyo ate bw'oveeyo n'ojja ogwa mu mbizi akazibu Bashir noga Katonda wange olunaku luno nasanzaani nga Bashir naye sebazze naye nga zze tufunire Bashir omutuwe wuuyo omusajja mukulu nange bafuutu bigere nga basusse okuvuma abannange eryo eddembe lyabwe nabagamba wano sina n'omugwe nja kwanukula olaba mukama waabwe gwe saanukula wawulyako nga nyanukula mukama waabwe kati ate eka naawe tuli kinene nnyo okusingako ekyo kyolowooza eddembe lyabwe olwadde agamba nedda ate si blockinga muntu wano si blockinga muntu sijja blockinga muntu olwadde agamba bano nga basusse baleke boolese ebibali mu mitwe n'ebirowoozo byabwe eddembe lyabwe era kikuyamba obategeera naga siina gwe blockinga olaba mukama waabwe gwe saayanukula kati ate kale kwamba tugende maaso najja yayimba n'obuyimba nyimbamu obuyimba ningakalira bannoono kyali mu binnya bya mmese Kazibwe Bashir Mbaziira agamba nti omusajja ali mu bunnya bwa mmese mbwali mu bunnya bwa mmese Bashiri oba kati omuntu ayinza mwogerako kibannaye kubanga waliwo abantu abaliyo nga mbutuufu tukkirize nga bo baafiira eyo nga bakola ki nga baafiira eyo naye nga bakizuula nti bwoddamu n'oyogera ku Kyagulanyi of course ojja kubeera w'amaanyi ojja kubeera wa kitiibwa mbadde njagala gezaako kubaako akatambi ke nkufunira wano nga situnnaba kuva ku mboozi ya Bashir Mbaziira ku Bashir Mbaziira then nzije tulyoke tweyongere katono nnyo ndabe bwe kaba kasobose then tukole ki tukafune kaba kaganye tukayiteko misinde tugende Kaziwe Bashir obakeekano mukama nyambe nkafune tumanye nti mu nsi eno ebyafaayo tebyeddamu naye abasiru baddamu nnyo ebyafaayo katono nnyo mala okulaba
Sikeko. Kaziba Bashir tumuleke kuba katambi ndabika saakateeseteese naye ebimu ku bigambo ebyayogerwa Kaziba Bashir mu katambi ako ye kennyini yatutegeeza n'atugamba nti bw'ogenda n'okolera dictator bino by'osobola okusanga. Okolera dictator tobeera shuwa ku bulamu obwo. Okolera dictator manya nti banno gy'ovudde ng'obaliddemu olukwe ne dictator amanyi. Morgan nsobola oterezaamu ne dictator amanyi nti gwe banno gy'obalyamu enkwe. So n'olwekyo bw'okolera dictator olina okumanya n'okwegendereza nti amazima gali nti naawe basobola okubeera nga bakola ekintu kyekimu. N'ekirala Bashir akimanyi bulungi nti badictator batta. Kaziba Bashir ku screen yoyo akimanyi bulungi nti badictator batta abo abali b'enkwe. Kakati yava mu NUP eyamuwa kaadi. Bw'amala okuva mu NUP Kaziba Bashir mbaziira neesoga PLU eyamuwozi. Bw'ava mu PLU n'abeerawo n'atagala ensi n'emulya. Ensi n'emulya kati ali awo akomyewo ku Kyagulanyi. Agamba mbu Kyagulanyi amwogerako amuyimba ne mu nnyimba. Kale tuveeyo. Bwe tuba nga tuvudde wa Kaziba Bashir tetujja beera nga tumulwako nnyo. Nzikiriza tugende wa Kakwenza Dukera Basheija ayina emboozi gye ya breakinze. Emboozi eno mbadde mbuuza ku Morgan n'aŋŋamba nina ate nze gye nasoose okulaba naye saategedde era saabifuddeko ko nze yeeriwa. N'aŋŋamba yiino kakati we tugenza ozigatta nga at some point biina we biyinza okugattira. Kakati we biyinza okugattira we tugenda wewa tuddeyo ku ya Kakwenza. Kakwenza afulumizza post oba tweet eyo gy'olengera awo. Agamba nti Mwami Museveni bamuvuze nga bamutwala embuya mu military hospital. Misinde ku ssaawa zibadde nga 9 oba zaabadde nga 9. Era nga bagamba mbu mukyala we ono ali ku kitanda alina ku oxygen. Era nga bagamba nti amazeeko ennaku. Era bagamba nti ono yalemereddwa okufulumizibwa eggwanga. Yalemeddwa okufulumizibwa eggwanga. Nti she could have died while airborne. Family eri mu kukaaba already. Mbu mukyala wa Mwami Museveni embeera tewoomya nakabululu. Mbu yandibanga ali ku oxygen. Okusinziira ku Kakwenza agamba ali ku oxygen. Wabula ffe tugamba mbu olw'ensonga tetunnakakasa mawulire gano. Just tuleese kyatuwadde. Kakati bw'otunuulira posti ya Kakwenza oba tweet ya Kakwenza tuzzeeyo ne tutunuulira ebigambo bya Pastor Patience Dwaboogo. Agamba nti bano babadde baplaninga Thanksgiving okwebaza omutonzi ku lw'obuwanguzi oba olw'akalulu aka 2026 akali ak'emirembe egitagambika. Babadde bateekateeka kubeera nga bategeka wali ekkololo nga ba Christians okwetooloola eggwanga lyonna babadde bagenda kubeera kololo Independence Ground
nga beebaza omutonzi olwa peaceful general election eya 2026 akalulu akaali ak'emirembe akagenda obulungi obutagambika Pastor Patience nedda Pastor Patience Lwaboogo badde sigenze kuozuku oli ow'ebi Nigeria Lwaboogo ke abadde ategese nga 28 dere ennaku z'omwezi ziri 26 kitegeeza lubadde lunaku lwa 6 bano bayimiriza okusaba kuno ekintu kyonna ekiyimiriza okusaba kiteekeddwa okubeera nga kinene ate ne batatuwa ddi lwe gugenda kubeerawo guno omukolo kakiddemu okiwulire ekintu ekiyimiriza okusaba kwe babadde bategese okw'eggwanga lyonna ne batatuwa na ddi lwe bagenda kukitegeka kinene. Covenant Nations Church official announcement ey'okusazibwamu kw'omukolo guno ogubadde gulina okubeera ku Saturday March 26 has been postponed until further notice. Tebatuwadde na ddi lwe gugenda kubeerawo. Kitegeeza waliwo embeera etali nnungi, so ebisingako awo tujja beera nga tubikuwa. Naye bannaye kino mbuuza kibuuzo, bannayuganda kiki ennyo effujjo ddyo lyaki? Njagala kubabuuza kiki mwina effujjo baana mmwe, bakazi mmwe abalina amabeere n'abasajja abakulu abalina ebyoya by'omu kifuba, kiki ennyo ekibasumbuwa? Muwulidde First Lady nti mulwadde, ekyo kibateeka mu mbeera esanyuukirira. Ekiri ku X bw'otuukayo ogw'eddalu, ekiri ku Facebook Katonda wange, abaana bali mu kukola bintu ebyewuunyisa, bale zino ziba mpisa mbi. Abantu bali mugaba bali mu kuwaata, eyanonya ez'akawunga simanyi amazzi agire, mukuŋŋaanye obutebe ku kyalo, simanyi omukolo gugenda kubeera munene, asambye bucket eno bagamba masanyu. Abange internet kikibuzibu kiki ennyo kati enga tetegeeza ki essaawa yonna kigozi. Ebintu bino si birungi, amazima amazina gavuddeyo, oba bagayita nkolongo gano oba nnuuna nkunuune, oba ondabiddewo emmere entamu eziringa ennyumba ziikalina. Ono si Kiwanda Suubi. Ani yakoze bw'ati Minisita Kiwanda? Amawulire balabidde mu ssanyu muzeeyi anaye oli afiira mu bifi agamba katubirye kajja lumu kijja lumu, naye entamu bakyasomba entamu abanika bakyasomba. Bino si birungi. Ate njagala mujjukire kisa kya Mukama ye yasalawo n'abeeyambulira. Mwagenda ne musanyuka ano ku kufa kwa gundi kwa General Eritu Mwine, omusajja n'anyiiga najja n'abeeyambulira. Kakati kiki mwagala ku guno omulundi? Eryo effujjo tetugenda ddikkiriza. Tetujja. In fact tujja na kuyisa etteeka buli asanyuka akwatibwe. Osanyuka otya? Oyinza otya? Tekikkirizibwa. Tekikkirizibwa. Bannange tekikkirizibwa. Kati oba nseka ki? Mogani, kati nseka ki? Nawe oseka.
Morgan. Kakati waliwo akatambi akagenda okujja. Linda kwatirira muggwe alaba katuve wanku nnyingi muwada. Bwe tuvaayo tugenda kujja ne Jigomaani. Jigomaani kale soko otuwe enku nnyingi muwada. Kale olunaku olwaleero Paalamenti etudde mu kutuula bagezezzaako okubeera nga batunuulira amabago n'ebintu ebirala eby'enjawulo ebirina okukolebwa mu Paalamenti wano. Era ndabye akulira oludda oluwabula gavumenti abadde alina ensonga z'agamba sipiika nti nge zibadde ku kiyarabbi. Nzikiriza tusooke tuwulirizeeko leader of opposition Joel Ssennyonyi ku ngeri jazze annyonnyolamuko wano Paalamenti. Nzikiriza tuwulirizeeko buwuliriza. Round Speaker, Rule 153 of our Rules of Procedure provides that ministers shall, by the 15th day of March, present to Parliament ministerial policy statements. The wording of the rule is shall, meaning it's mandatory for the ministers on this end. Then Rule 154 provides that shadow ministers may provide alternative policy statements by the 29th day of March. Round Speaker, may would presuppose it's optional. Even though it is optional, Round Speaker, we consider this duty a cardinal duty and very important, and that's why on an annual basis, we present alternative policy statements in time. So it is mandatory for our colleagues on that end. It is optional, but we still do it because it's important for our country. Do allow me to invite my colleagues, the shadow ministers, to table the alternative policy statements. I beg to lay on table the alternative policy statements for the Ministry of Shadow Ministers. Thank you. Ye Joel Ssennyonyi bw'atyo ayise nku nnyingi muwada. Wabula wabaddewo kaawo njagala bituweekoko then tusooke tubalabe koko. To table the alternative policy statements. I beg to lay on table the alternative policy statements for the Shadow Ministry of Justice, Constitutional Affairs for the financial year 2026-2027. I beg to lay the alternative policy statement for Minister of Finance, Planning and Economic Development. On behalf of the Shadow Minister for Defense and Veterans Affairs, I beg to lay the alternative policy statement. I beg to lay the alternative policy statement for the East African Community Affairs. I beg to lay the alternative policy statement for the Ministry of Gender, Labour and Social Development for the financial year 2026-2027. In accordance to the rules of this House, I beg to lay the alternative policy statement for the health sector. For the Digital Transformation Program, ICT, and Anti-Corruption Sector Fiscal Year 2026-2027, I beg to lay. On behalf of the Honorable Balimwezo Ronald, I beg to lay the alternative policy statement for Kampala Capital City Authority and the Ministry of Kampala Capital City and Metropolitan Affairs. I beg to lay the alternative policy statement for lands, housing and urban development for the financial year 2026-2027. Madam Speaker, I beg to lay the alternative policy statement for the education and sports sector. On behalf of the Shadow Minister, Honorable Kanyike Ronald Evans, I hereby beg to lay the alternative policy statement for energy and mineral development sector. Financial year 2026-2027, I beg to lay. As the Shadow Minister Foreign Affairs, I beg to lay the alternative policy statement. I beg to lay the alternative policy statement for the Presidency and Office of the Prime Minister financial year 2026-2027. On behalf of the Shadow Minister
for public service, Honorable Adek Anna, I beg to lay the alternative policy statement for the public service sector. For the financial year 2026-2027, I beg to lay. For trade, industry, cooperatives and microfinance affairs sector for financial year 2026-2027, I beg to lay. Alternative ministerial policy statement for water and environment for the financial year 2026-2027. I beg to lay the alternative policy statement for works and transport sector fiscal year 2026-2027. I beg to lay. Thank you, honourable members. The alternative policy statements are referred to the relevant sectoral committees for. Okay, so mbera bwetyo bwebadde so nkonnyingi muwada avuddeyo naye n'ayogera era twandimufunyeekokko tugende oba ya opposition mpaddeyo gye tuyita alternative policy statement endaba yaffe ey'ebintu nga bajeti y'eggwanga bwe yantambudde naddala nga ntunuulira sekita y'ensonga z'ebweru w'eggwanga mu policy yaffe ng'opposition tutunuulidde okusoosowaza okubaayo ne policy enkola ennambulukufu efuga enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala gye twayise codified foreign policy ebenga nnambulukufu bwe twogerera wano mu Uganda wano buli muntu akola bibye tosobola kumanya Uganda ku mutendera gw'ensi yonna eronda etya esalawo etya ekikirirwa etya ani akola ki era ddi era ku lwani twagala enteekateeka ennambulukufu eyitibwa policy etwaliramu amaloboozi g'abannansi n'ebiruubirirwa by'abannayuganda nga ewandiikibbwa era ng'eteekeddwa mu kyapa gitwendise codified foreign policy ekyo nno kiri mu mateeka naye olw'okuba nti tuwangadde ebbanga twali nkola ennuŋŋamu kyobulaba nga mutunira mu nkolagana ya Uganda n'amawanga amalala buli muntu akola bibye not necessarily nti bikiikirira oba bikiikirira ebirowoozo by'abannayuganda. Kyakubiri twagala okulambulula enkola n'okwanguyiriza okuteekawo enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala ku nsonga z'abakozi oba giyite ensonga ezirungamya ku bannayuganda abawangali ebweru w'eggwanga n'okukuuma n'okulwanyirira obulungi bwabwe n'okulwanyirira abo ababa beesanze mu kusoomozebwa. Twagala okutunuulira enkola eyitibwamu okutunuulira enkolagana yaffe mu kutumbula obusuubuzi n'ebyamaguzi. Bannayuganda abasuubula ebweru w'eggwanga aba importers ne exporters bonna basanze okusoomozebwa kungi mu mbeera ez'enjawulo. Twagala okulambulula abaffe kye kirina okukolebwa mu kulungamya obusuubuzi n'okulwanyirira abasuubuzi abagula ebintu ebweru w'eggwanga n'abo abatwala abatunda ebintu ebweru w'eggwanga n'okutwalirawamu obutale n'obusuubuzi okutwalira wamu. Twagala okutunuulira obulungi bw'abannayuganda naddala abawanga byebweru w'eggwanga n'abo abali munda mu ggwanga. Twagala okutunuulira enkola erungamya naddala kitwanyisa obusuubuzi, enkola erungamya empangala y'abannayuganda ebweru w'eggwanga, enkola erungamya nakyo ekyandikolebwa mu budget nga bakola budget okulaba nga tutereeza awabadde ebisobo n'okulaba nga tutereeza ddala enzirukanya za embase zaffe, enzirukanya z'abaani abatukiikirira era batukiikirira batya. Twagala okwongera ettaffaali mu kuteekawo fandi oba obusobozi bw'ensimbi okutaasa bannayuganda aba bagudde embuzibu. Bwe twogera kati nga bitundu ebirimu entalo bannayuganda kuba kwakuyiiya nnyo ani avuddeyo ani asomose. Twagala okuteekawo puulu y'okuba nti waliwo omuwendo oba ensonga sente ezikola ku distress okutaasa bannayuganda aba beesanze mu kusoomozebwa ebweru w'eggwanga. Twagala okulandulula ekigero okutunuulira enzirukanya ya ebyobugagga bya Uganda ebweru w'eggwanga kubanga essaawa eno bannayuganda tebamanyi abaffe tufunirawa naye nga tulina ebyobugagga bingi ebweru w'eggwanga ebiri mu nkola ez'enjawulo byetaaga okulandululwa n'okulaba nti bannayuganda ababulijjo bafunamu. Twagala okutunuulira mu bumpimpi obulungi bwa bannayuganda n'obulungi bwa Uganda naddala nga tulina sekita eya foreign affairs. Of course sobola kumalayo mulamwa ku mulamwa, emiramwa mingi gye tutaddemu okusimbako essira naye nga mulimu okulaba nti tutunuulira obusuubuzi, tutunuulira oba oliawo
enzulukanya ya ministry nga ministry n'empase zaffe tutunuulira obulungi bw'Abannayuganda bawangalira ebweru w'eggwanga tutunuulira ku bantu bawe enkola ennambulukufu eyitibwamu okukola bino byonna nti bwe tuba twagala n'eggwanga Uganda n'amawanga amalala tukola tutya twagala okunyweza n'okulaba nga wabeerawo okusasula ate naddala mbudde obuvunaanyizibwa bwe tulina mu mitongole eby'ensi yonna kubanga wayo omuwendo ogusasula oguyitibwa subscription. Okay, kale yenku nyingi muwada njagala onzikirize tusembyeyo emboozi eno ya Jigoman oba Jingoman. Emboozi eno gyatunyumiza njagala tugiwulirize. Ennyumidde lwakuba example zatuwadde zesitegedde. Example zatuwadde zesitegedde. Neyo ng'emboozi ennyumidde oba gwe onaazitegeera kijja kuva ku ggwe. Ne entegeera ye y'ebintu njagala omutuwe. Ze IGP wa Uganda President wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati n'emboozi nkambwe ngenda kukozesa amannya nga bw'obanga otegedde omuntu emboozi gwekwatako ng'oyambako banno omuteeke mu comment section. Kati ngenda kukozesa amannya 4. Nakyemalira, Mama Biguru, Pastor General Bigodo ne General Rufu abali bameka. Kati emboozi eno ya ekwata ku family ya Nakyemalira. Nakyemalira ono yalina abakazi bangi. Abakazi ne batandika okulwanangana. Ne watuuka nga abamu ne balufiiramu, abalala ne babagoba. Kakati oluvannyuma family yatuula nti banange tuludde mu buyinza. Kati okuvaamu kitegeeza Abannayuganda bagenda kutugulako emisango. Okuwona kino nti tubeere seefu gwe tubanga tuvudde mu buyinza, tufune omuntu gwe tuteekako atuddire mu buyinza tufune safe landing. Awo ne wabeerawo debate mu family. Abamu bagamba muko eyatuwasaamu yaba akwata obuyinza, abamu ne bagamba ono yatuwasaamu buwasa si part of the family. Abamu ne bagamba omusumba yaba akikwata nga waliwo abakipika. Abalala ne bagamba General Bigodo yaba akikwata. Kati ne wabeerawo debate mu family n'obutakiriziganya nga abamu bagamba muko, abalala bagamba General Bigodo, abalala bagamba omusumba. Jukira Mama Biguru teyazaala baana balenzi. Ekyo mukimanyi nti bw'obanga omusajja ayina abakazi bangi, ono omukyala atazaala baana balenzi abeera n'obujja. Nti kati bateebereza nti kyekyaviirako n'okufa kwa maama ono maama wa General Bigodo. Nti kyekyamuviirako okufa nti ayinza okuba nga okufa kwa maama wa General Bigodo kwava ku Mama Biguru. Jukira bagamba Mama Biguru watabu alina obusungu ye bw'omunyiiza, ye bw'afuna ekimunyiiza oba kimutawaanya. Oba owedde watabu ate bagamba mu Bwakabaka bwe baagala okuzimba ayina amaanyi ne buli omu amutya mu family. Kakati nga ye Mama Biguru yali engeri gyetazaala mwana mulenzi nga ayina obujja, ne bagamba kyekyo kyaviirako okufa kwa General Bigodo. Kiyinza okuba nga kyekyamuviirako okufa nti okufa kwa maama wa General Bigodo ayinza okuba nga Mama Biguru yakwinamu omukono. Okiwulira ekintu ekyo? Kakati omwana ono yadde waliwo ekitundutundu ekimwagala
Jeno Bigodo nti yaba akwata obuyinza okuva nga taata waakooye naye Jeno Bigodo tiyakuzibwa bulungi. Jukira tiyakula n'abazadde be, teyakula n'abazadde, yakula ne anko we gwe bayita Jeno Rufu. Jeno Rufu yali wa mpisa mbi, ekisooka nga munywa mwenge, ekyokubiri nga munywa sigala, ekyokusatu nga ayagala nnyo abakazi okufa obufi, ku bakazi ng'akyusa abakazi okufa obufi. Ky'oba olaba ono Jeno Bigodo yatwala empisa eza anko we Rufu gwe yakula naye. Jukira tiyakula ne maama Bigulu nga tamwagala, si amuzaala, teyakulira mu famire eno. Kati kye bakola ne bagamba gendo n'akulira wa anko we ono Jeno Rufu. Ky'oba olaba Jeno Bigodo yatwala nnyo empisa za anko we, okunywa omwenge, okuganza abakazi, enkeera ye ku sikaati. Jeno Bigodo ku sikaati waafiira. Ky'oba olaba ye esikaati tayisa sikaati. Jeno Bigodo tayisa sikaati. Nkugambe ne ku Mityana Road yazimbako ennyumba gyakoleramu house parties. Ennyumba eyo gye yazimba gyakoleramu house parties yakwegadanga n'abakazi be bamuleetedde. Ennyumba eyo agimanaginga mukyala muwanvu wa mabina ava sayidi z'ekisolo. Ye manager weyo ennyumba gye bazimba ey'okukoleramu house party ne bagimukwasa. Omukyala oyo ava Kisolo muwanvu. Omulimu gwe gwa kwedentifyinga n'okufuna abakyala organizing house party akubire Jeno Bigodo nti tufunye abakazi. Oyo Jeno Bigodo ku mwenge, ku sigala, ku bakazi, ekyatabula nakyemalira nti ono ayinza obutakwata obuyinza n'abunyweza kubanga ayinza okubanga atamidde ne bamujjako kubanga ye ebyo bimuwoomera bakazi, mwenge na sigala. Naye tomunenya kubanga yakula ne anko we Rufu yali munywa mwenge wa sigala nga ku bakazi kwatava. Okitegera? Ky'oba olaba waliwo okusika omuguwa mu famire. Ono maama Bigulu ye kati ennaku zino atembeeta muwalaawe. Ono musumba gwatembeeta gw'olaba ng'atambula ne taata we, ono nakyemalira gw'atambula naye. Oluusi amutwala n'ebweru atambule ne taata we nakyemalira mu nsi ez'ebweru ku mawanga mu bazungu ng'agenze ne taata we nga part of the delegation kubanga gwe gwayagala. Jukira maama Bigulu tiyazaala mulenzi, tayagalangako Jeno Bigodo. Nkugambye abatunulizi b'ensonga bagamba kiyinza ono okufa kwa maama wa Jeno Bigodo kuyinza kubanga kwava ku maama Bigulu. Jukira maama Bigulu watabu atemula awo obutwa. Naye mutusabire eggwanga bwe balikwasa Jeno Bigodo ono omukwasi w'abakazi ku bakazi omwenge sigala. Jukira waliwo abayimbi basatu beyayagala. Omu yamusimatuka mu mikono ng'ayagala kumukwata bukwasi lwampaka. Ono mukyalo omuyimbi niyemakula n'adduka emisinde. Neyo mboozi yaginnyako nti waliwo omunene mu gavumenti ng'ayagala kumukwata. Abayimbi babiri bo tibalutonda, bonna yabazaalamu. N'abajja mu kuyimba n'abagamba sagala kubaddamu kuyimba. Omu yamuleka, omuyimbi, omukyalo omuyimbi yali w'amaanyi ng'alina kaloboozi ako. N'abeera ng'ali atransforminga ava mu kuyimba, n'abeera ng'ayimba gospel. Naye kati naku zino omulaba mu bya charity, manya NGO nti ayamba nnyo abaana, manya abaana batalina mwasirizi, abeera mu byo bya charity. Babiri yabafunisa embuto n'abazaalamu n'abajja mu kuyimba. Njogera ku Jeno Bigodo. Ajukira Jeno Bigodo weakness ye mwenge bakazi.
kati naffe abaagala okukwata obuyinza tufune soft support ya General Bigodo. Bw'oba oyagala kumumalawo muyise mu bikazi, muyise mu skati, tumujja kumutegera ekikazi. General Bigodo tugenda kutegera ekikazi. Sigwa ayagala nnyo abakazi okufa obufi. Sigwa watwala empisa za ankowo ono General Rufu. Okitegedde emboozi eno ogitegedde byenjogeddeko obategedde bateeke mu comment section oyambeko bano. Nze IGP w'eggwanga Mukama abakumire.